eyo yennyini embeera gy'oyitamu Mukama waffe Yesu Kristo gy'ayagala okukozesa ayongere okweyoleka gye tuli, ayongere okwoleka amaanyi ge mu bunafu bwaffe. Eyo embeera yennyini gy'olimu gyetegereze bulungi, yennyini Mukama gy'ayagala okukozesa okweyoleka gye tuli, otulaga amaanyi ge mu bunafu bwaffe, otuwa okubikkulirwa, otuyamba okwezuula omuntu waffe ow'omunda. Mazima ekiseera kino kirungi nnyo, kiseera kya ssanyu, mulimu ebintu bingi eby'okubikkulirwa, eby'okumanya. Okukkiriza kugezesebwa mu ngeri ey'enjawulo, okukkirizibwa kugezesebwa mu ngeri ey'enjawulo. Ekituufu kiri nti bwe tuneebaka omuntu waffe ow'omunda, bwe tunaabanga mu mwoyo tetuli bazuukufu kutunula kulaba kigenda mu maaso, tetujja kuwulira mulere, tetujja kuwulira ddoboozi lya mulere malayika bw'anaaba agufuuwa ng'ekiseera kiweddeyo. Bwe tunaabanga mu mwoyo tetuwulira nga era twebase, mazima tetujja guwulira. Abo bokka abanaaguwulira be bajja okgenda naye, abo bokka abanaaguwulira be bajja okgenda naye. Tujjukire Matayo chapter 24 verse 37 ne 38. Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba ennaku ezisembayo zigenda kubanga mu biseera bya Nuuwa. Tujjukire mu Genesis chapter 6 verse 14. Mukama yayogera ne Nuuwa n'amugamba akole eryato. Chapter 6 verse 14. Nuuwa n'akola eryato. Nuuwa akola eryato naye nga tamanyi amataba ganajja ddi. Nuuwa n'atandika okukola eryato. Genesis chapter 7 verse 1. Mukama n'agamba Nuuwa ayingire mu lyato. Nuuwa n'ayingira mu lyato. Kati ekyo kiina ekyokulabirako ky'amaanyi. Mukama watugamba nti ennaku ezisembayo zijja kubanga eza Nuuwa. Nuuwa yalina enkolagana ne Katonda. Nuuwa ng'awulira eddoboozi lya Katonda. Katonda ye yamugamba nti kati kola eryato. Essaawa yatuuka ey'okuyingira mu lyato era Mukama ye yamugamba kati yingira mu lyato. Yali awulira eddoboozi lya Katonda. Yali awulira eddoboozi lya Katonda. Kati ate batugamba ennaku ezisembayo zijja kubanga mu biseera bya Nuuwa. Bayibuli wetu wetugamba mu Luka chapter 17 verse 26. Nuuwa yalina enkolagana ne Katonda. Bw'obanga olina enkolagana ne Katonda, omusumba wo ng'alina enkolagana ne Katonda, teri kintu kigenda kugwako bugwi muganda wange. Era Bayibuli etugamba obubonero bwe tulaba bwefaananyirizaako obulumi omukyala bw'afuna ng'agenda kuzaala. Obulumi watandika okufuna obulumi amanya nti essaawa yonna agenda kuba azaala era yeetegekera. Kati n'oyo omusumbawo yenna oba gwe kennyini ng'olina enkolagana ne Katonda, mazima ddala olw'enkolagana eyo ogenda kumanya ng'azze okutandika okukola entegeka. Ogenda kumanya kuba yagamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Ogenda kumanya kubanga agenda kikola olw'ekisa kye. Twongere okwenenya, twongere okutambulira mubutukirivu. Ojja kumanya go ge mazima. Ojja kumanya. Mukama akitulaze bulungi nnyo mu Peetero ekisooka olunyiriri. Peetero ekisooka essuula ey'okusatu olunyiriri olwa 28 ne Peetero ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okutaano. Awo wonna watuwa ekyokulabirako nti nga mu biseera bya Nuuwa naffe tujja kubaako bwe tulaba byebifaananyiriza obulumi ng'omukyala agenda kuzaala, obulumi obw'omwana n'amanya kati essaawa yonna obulumi obujjidde ekiseera kyekyo. Ye ate tutunuulire ebyo ebyayogerwako eby'obunnabbi bye tulirabirako. Bwe tutunula mu kitabo kya Luka chapter 17 verse 28 n'okutuuka ku verse eya 3, Mukama ayogera nti mu nnaku ezo zijja kubanga mu biseera ebya Sodomu. Nakati tulaba amateeka gawagira ebintu ebyo ebikyamu ng'abasajja okwagala n'abasajja. Amateeka mu nsi nnyingi gabiwagira. Ate we tuba tusome mu kitabo kya Peetero ekyokubiri verse ey'okusatu, Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu,
olunyiriri era olwokusatu n'okutuuka olwokuna. Bayibuli etugamba mu nnaku ezisembayo abantu bajja kugamba okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuli ludda wange kwasuubizibwa. Byonna bye boogera nga bulijjo weetu bwe bibadde. Bayibuli bwetyo weeyogera mu Peetero ekyokubiri essuula eyokusatu. Peetero eyokubiri essuula eyokusatu olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Bayibuli etugamba mu nnaku ezisembayo abantu bajja kugamba okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo okwasuubizibwa nga tekutuukawo. Abantu bwe batyo bazze nga boogera. Nakati era tubirabako. Ate era Bayibuli etugamba mu Matayo chapter 24 olunyiriri olw'14. Bayibuli etugamba ekigambo kya Katonda kijja kubuulirwa mu nsi yonna. Olwaleero ebimu ku bireetedde ekigambo kya Katonda okubuulirwa mu nsi yonna ye internet. Internet eyambye nnyo ekigambo kya Katonda. Weewaawo n'omulabe agikozesa okuweereza ebintu ebitali bituufu, naye internet y'emu ku bujulizi nti ekigambo kya Katonda kituuse mu nsi yonna. N'amasimu na biki n'ebyenkulaakulana by'empuliziganya biyambye ekigambo kya Katonda kiri mu kubungisibwa mu nsi yonna. Era Bayibuli etugamba akalala kabonero ke tujja okulabirako keeko mu Matayo chapter 24 verse 9. Abakristaayo oba abo abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo bajja kukyayibwa era bajja kuttibwa. Kino tukirabyeko mu nsi nnyingi. Mu nsi ng'eya North Korea tebakkiriza Bible era teri church era tekikirizibwa wadde okwogera ku Yesu Kristo. Mu nsi nnyingi ez'Abawarabu kiri mu mateeka tokkirizibwa kwogera Yesu Kristo ng'oli wabweru w'ennyumba yo. Obeera munda mu nnyumba yo okkirizibwa, naye bw'ofuluma ebweru tokkirizibwa wadde okwambala olugoye nga luliko erinnya Jesus. Mu nsi ez'Abawarabu. Ate era neyo mu nsi gye balwana tuwulira ISIS batta abakristaayo. Tebatta bantu bonna, nzikiriza ndala yonna, naye bakristaayo. Kati ekyo nakyo kyakulabirako. Era mu Bayibuli batugamba nti Abayudaaya Jews bajja kuddayo mu Isirayiri kifuuke ekifo kyabwe mu Ezekiel chapter 34 verse 13. Ate era tusoma mu kitabo kya Amos chapter 9 verse 14 ne 15 era watulaga nti Isirayiri ejja kuddamu efuuke kwegamba eggwanga eryetongodde omulundi ogwokusatu nga bonna bubonero obw'ennaku ezisembayo. Era otunula mu Luka chapter 21 olunyiriri olwa 23 watulaga nti ebiseera by'emaaso bijja kuba bya ntiisa ng'era bitiisa. Buno bonna obubonero tubulabyeko olwaleero. 2 Timothy chapter 3 verse 1 ne 2 watulaga nti kwegamba okusaagisa erinnya lya Katonda oba oditeeka nnyo mu kusaaga oba mu bintu ebitali oba n'okulikozesa oba omuntu n'akolomera omuntu ng'akozesa linnya lya Katonda tubirabyeko. Nga bwemu ku bubonero obw'ennaku ezisembayo Katonda omuwulira mu baakatemba bamukozesa. Ebintu ebyo si ebyali erinnya lya Katonda lyaweebwanga ekitiibwa nga toyinza ddikozesa mu katemba oba okusaaga kwonna, naye olw'okuba Katonda tumutwala ng'ekimu ku ebyo ebintu ebya bulijjo kye tulina okukola. Naye nga te Katonda si kyekimu ku bintu ebyo tulina okukola. Katonda okumusinza kyekyokka kikimu ku bisinga obukulu, okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Ate era Bayibuli etugamba akamu ku bubonero bwe tujja okulabirako tuli mu nnaku ezisembayo. Bw'osoma Peetero ekyokubiri chapter 2 verse 1 okutuuka ku verse 3 etulaga nti wajja kubaawo ababuulizi abalina kwegamba abali mu bwetaavu nga ekigendera kyabwe kyakubuulira naye nga balina kankiyita okwagala ssente oba omululu gw'ebyenfuna. Ekyo kyogerako ekyo tukiraba mu 2 Peter chapter 2 verse 1 ne 3. Ate era tukirabyeko tukiwulira nti waliwo gye kiri. Buno bonna bubonero. Ate era woba osomye era Peetero ekyokubiri chapter 2 verse 1 ne 3 era woogeraku abantu abajja kwegamba ekifuula ekyokusaaga n'ekyokumunyomerera nga boogera ku kukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era ekiseera kino bw'oyogera kukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo okwokubiri abantu bayinza okuseka ne bagaya ebiki by'oyogera nga twabiwulira okuva edda n'edda. Obwo bwonna bubonero. Ekiseera kiweddeyo mu kkanisa tubamu abantu bangi, osobola okuba ne famire nga nnene, naye amazima buli omu agenda kuyimira yekka mu maaso ga Katonda.
buli omu agenda kuyimirawo yekka mu maaso ga Katonda. Twetegekere okukoma kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe alina ekisa kingi nnyo, alina ekisa kingi nnyo, alina ekisa kingi. Atuwadde akaseera twenenye, atuwadde akaseera twenenye. Aweereza ababuulizi mu nsi yonna, ababuulizi enjiri etuuse buli wamu. Ayagala twenenye, ali mu kukonkona ku mitima gyaffe, ali mu kukonkona ku mitima gyaffe. Enjiri tugiwulira, ekigambo kya Katonda tukiwulira, naye ggwe nga kinnoomu manya okitutta otya, okiwuliriza n'okirekaawo, omulabe n'akibbamu. Tujjukire olugero Mukama waffe Yesu lwe yayogerako. Ensigo eyasimbibwa mu ttaka eggimu n'ekula. Kati tubeere ng'eyo ensigo eyasimbibwa mu ttaka eggimu n'ekula. Tuleme kubeera ensigo eri ate yalemesebwa okukula olw'amaggwa agakugamba ebintu ebyagizibanga obutakula. Kati kweraliikirira kw'ensi eno, okweraliikirira, okutya ne kutuleetera okuva Katonda. Tutambulire mu butukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo, tubeere abantu ab'omwoyo. Omuntu ow'omwoyo Mukama akulaga buli kimu, buli kimu, buli kimu. Teri kyakweka, Mwoyo Mutukuvu teri kyakweka. Buli kimu Mwoyo Mutukuvu akitulaga. Agenda kukulaga omanye w'oyimiridde ne Katonda, akulage ekifo ky'olimu, obukuumi bw'olina mu mwoyo, akulage emirembe, weebake ng'omwana omuto, ozuuke ng'omwana omuto, nga tolina kutya, tolina kweraliikirira. Omuntu atambula mu mwoyo ng'olina enkolaga ne Katonda, otuuka n'ekiseera ne weegomba ogenda obeere awatali bantu, oba mu kibira oba wa, obeere ng'osaba Katonda, kuba oba okimanyi waali enkolagano oba ogirina, oba toli kukuteebereza, oba kintu ky'okugamba, obanga okusaba kw'osaba kwa ddala. Tubeere abantu ab'omwoyo okusobola okumanya ekintu buli kimu ekigenda mu maaso. Tubeere abantu ab'omwoyo kubanga Yesu Kristo mwoyo, Mwoyo Mutukuvu gwe yatuwa mwoyo. Mwoyo oyo akwatagana n'omwoyo waffe ne babeera omuntu omu. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tubeere nga tusaba mu mutima, ng'obeera ogamba Mukama, nzija mu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Ekyo okisaba ng'okijja ku mutima, kyekigenda okuleeta enkolaganayo ne Katonda, kyekigenda okukuleetera okuwulira eddoboozi lya Katonda omulundi ogusookera ddala, kyekigenda okugyawo okubuusabuusa kwonna kw'osuubira, oba n'oga Katonda tayogera, oba kwegamba buli kimu kwe kugenda okwawula ekintu kye bayita eddiini n'okuba n'enkolagana ne Katonda. Kubanga tuba tetunnamanya Katonda engeri gy'ayogera naffe, tuba tuli mu ddiini, era nga tusuubira buli muntu asaba bw'atyo bw'ali, nga bwe tumanyi Katonda n'obuli omu waali. Naye olunaku lw'otandika okumanya nti Katonda bulijjo ayogera naawe, lw'otegeera ne Bayibuli n'otandika ogisoma n'omanya ekitegeeza kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti. Era lw'oggwamu okutya kwonna kwonna, ekintu ekiribwa okutya lwe kuggwamu, kuba amaaso gaba gabikkuse. Mukama wange Yesu Kristo tuyambe bambi, ogule amatu n'amaaso ag'oyo yenna eyeegomba okuwulira eddoboozi lyo, eyeegomba okuwulira okubikkulirwa, eyeegomba okufuna okumanya okw'enjawulo, eyeegomba okugabana ku mwoyo ogwo ogw'ennaku ezisembayo Mukama gw'otadde ku nsi. Era gwawuliza ka audio kano osobola okwewombekako oba n'ozibirira oba kyonna kyogwe ekyosobola okukola ekiraga nti weetegekedde tusabemu eddakiika ng'emu oba bbiri. Mukama wange Yesu Kristo ow'ekisa, weebale nnyo olw'ekisa ky'otulaze, weebale nnyo olw'okwagalako, weebale nnyo olw'okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu oyo gw'otwetoolooza wonna we tulaga, weebale nnyo otulaga ekkubo n'otukulembera ng'oyita mu Mwoyo Mutukuvu, weebale otulonda Mukama Yesu Kristo. Si ffe twasalawo tujje gy'oli, wabula watulonda olw'ekisa kyo. Tegaali magezi gaffe, tekwali kumanya kwaffe okw'enjawulo, wabula kisa kyo n'otulonda. Ffe
abaali batasaanidde n'otuleeta tubeere wamu naawe. Okwagala kwo n'okuteeka munda mu ffe okwagala kwo n'oddamu ate ne weeyagala ng'oyita mu ffe, naye nga si kwagala kwaffe, naye okwagala kwa Mukama Katonda, okwagala kwa Kitaffe kwe watuteekamu. Weebale nnyo Yesu Kristo olw'otuteekamu omwoyo gwo, obulamu bwo. Weebale nnyo olw'obukuumi, ayi Mukama, ebintu eby'enjawulo by'otutaasizza mu mwoyo. Omulabe ebyokulwanyisa byayolekezza emyoyo gyaffe naye n'otutaasa. Weebale otukuuma okuva nga tuli mu lubuto lw'abazadde baffe, mu buto wonna n'otutaasa endwadde ezatta abalala, ffe ne tuwona. Ku nguudo abalala kwe bafiira obulamu kwe tuyitira. Weebale nnyo Yesu Kristo, weebale nnyo tutaasa, weebale nnyo otulaga amazima, weebale nnyo tuteekako ekisa kyo. Weebale nnyo Yesu Kristo, weebale nnyo olw'ekisa, weebale nnyo ayi Mukama. Tuyambe oyongere otuteekako omwoyo mutukuvu, ate otukwataganye n'abantu abatuufu abajja otuwa emmere y'omwoyo, etusobozese ogenda mu ggulu tuleme ogenda mu geyeena. Otuggyemu amalala, otuggyemu okwagala ssente, otuggyemu ebintu byonna eby'enzitiza n'ebyo byonna ebirina akakwate ku bwakabaka bwa Sitaani. Otwambaze omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Otuggyemu amalala, ayi Mukama. Weebale nnyo olw'emirembe gye watuwa, emirembe gyo naye singa ensi bw'egigaba. Weebale nnyo ayi Mukama. Twekutula ku bintu byonna ebya Sitaani, ebyo ebiri munda mu ffe, bye tujjukira ne bye tutajjukira, tubyekutulako mu linnya lya Yesu Kristo. Weebale nnyo ayi Mukama. Bino byonna tubisaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Musule bulungi, baagala nnyo.